Poliisi etusabye ali enuuno wano poliisi etusabye eddakiika 2 bagende mu security meeting naye basabye nti tebaagala security meeting ebeere covered by media because it is a security meeting. Security meeting wenaaba ewedde bagenda kuggulawo olukiiko fena abamawulire tugende tutuule lumu kyokka kye batusabye. Thank you very much. Ali ebigenda babaakwerekera Yatindi eno short visit zimne mazima zinezo kugoberera bani dakiika 2 bagende mu security meeting agamba yasamba champion kudo stade bagambe security clear buli kimu clear kate muwagaba blood muwage mumpe cyawa akalira kawulira soko balage kuki akalira kawulira sitya danger akalira kawulira akaliro kati tuli mu byatala sija stand eno sija stand obosobola keera kati bwe bobosobolako jangu nako olwaleero kubanga ffe tugenda sula wano abajulizi b'ennamugongo bonna bamala ne bajja wano tebaddangayo era guest house okwetoloola wano enamasuba zonna zajjula dda abantu balinze olunaku olw'enkya beerolere kuyingira mu kimenke okuyingira kwa mutwalo gumu vip 200 ate nga tebo eba ya sente ntono wali wonna kiristia capital bana mwemwe bale kubeerako mwenna musubscribinge mufollowinge temuzikiza ate enkya twesange ku Freedom City mwenna naffe ne tugamba nti buli alina stress yonna nga takuba kuba ne stress ekuba ajje ku Freedom City. Ekigambo ekituufu eri baagalayo mu baloodi omukulu nga bwe yagambye kakati ffe abayaayi abasajja abakulu abayaayi n'abaana abato abayaayi balamula eyisa abayaayi bagenda kubeera ku Freedom City nga bawagira muyaayi munnaabwe. Weebale nnyo ofuna bulungi lunaku lwankya ate tukwegayiridde nnyo tetwagala otuwe tiketi n'emu. Abantu bagambye bagenda kwegulira tiketi ezaabwe ku ssente ekyo 10 ekyabwe kye bakolerera ne baluma ye laavu gye baagala balage Alien Skin. Ekigambo kye nalabye mu Alien Skin n'erinnya lintawanya nno okwogera naye nga kati nyamuyitanga ekimenke. Abawagizi b'ekimenke okuva ebweru mwenna abaguze tiketi tugenda zigabira abantu era eno concert si ya Alien Skin wabula yammwe abawagizi abawagira ekigambo Alien Skin ekimenke Alien oba Alien ebyo byonna kyekiri olunaku olw'enkya tuli wano naye abawagizi mwenna ab'oku TikTok Facebook mwe mufudde Alien oba Skin erinnya lintawanya mwe mufudde ow'amaanyi olw'ensonga nti omwami oli ow'embalabe yakola effujjo okuba otya omuntu sayina bakuyingira mu konsati eno kigambo ekituufu nali mpumuddemu olw'ebizibu ebyali byankujjako kyanyiiza nnyo ne ŋŋamba kanfubutuke mu kutya gye nali ensonga lwaki nayingidde mu konsati eno lwakunyooma saagala muntu anyooma. Omukulu yategese kivulu kiri yatugambye oli musajja mubi nnyo kuba nti ye vayisiwo naye wavudde ku ndagaano yammwe gye mwateesa
gye mwateesa nga te yakuleeta mu kintu n'osalawo otegeka ekivulu ekimulwanisa. wali okirabyeko jjajja okuzaala omwana okuzaala jjajjaawe akusomesa osusa amagi osobola okuyinza jjajjaawe okususa eggi Ekisoboka. ofuna bulungi twabakubiza kibayita ki Bwongo. Tuli ku Freedom City mu nteekateeka za Alien Skin. Ekivulu kyanca naye nze ngamba kitandise leero. Kitandise omuliro mungi kyoba omanya. Nze gwolaba ndi kyaliwo Alien Skin. Mbeera ku gaadi za kibanda. Saawa zino yankwasiza ebya tiketi era saawa zino nze ali mu komandi ya tiketi n'amasaazi ndowooza ogalaba. Buli asaba tiketi ng'omuwa. Osegera tiketi enza supplyinga ne t-shirt enza akolaki. Bode nedde era saazi ngenda mu kibuga bankubirwa t-shirt eziwedde ziri 5 ngenda zireeta ka Freedom City. Beetaaga t-shirt. Oleeta weziggwawo. Jjajja bbamu abantu obagamba ki? Abantu kyenyinza obagamba beeyongera okugula tiketi ate beeyongera okujumbira ekivulu kubanga security nawo gimanyi ya Freedom City. Freedom City kiringa kisaawe enkuba weza nungi ndowooza ogiraba. Enkuba niwebezze tekoonako osegeera. Freedom City twalya muntu agenda kubba security togiraba. Kati gwagamba muno kibanda ekivulu kye kigenda kubeerako babbi. Ekivulu kya kibanda tategekanko ku kivulu. Gamba muno kigenda kubeerako ababbi. Ekyokubiri kibanda ffe babeera nabo bebanyiga muno bayaaye tuliroyo. Waliwo omuyaaye ayinza okulabikira mu kamera. Nga mubbi. Osegeera. Kyesobola okugamba abantu bajumbire ekivulu. Abantu tiketi bazigula saa zino. Nina tiketi zeni mu kutwala mu kibuga saawa zino. Ngenda kukimayo masaati ntwala tiketi. Kyenyinza obagamba abantu bagire kibanda waddala. New generation. Osegeera. Sanyu lingi. Buli muziki yagambye ate ne show ayinza ogikubayeka kubanga alina ennyimba nnyingi. Ba tiktokers bonna gye bali mbalabye ate nkya bagenda kubeera bangi muganda wange nkya bigenda kubeera biralamu. Bigenda kyuka mwana. Buli serebu gomanyi yenna agenda kubeera wano kubanga n'abalala mbalabyeko ate gye bali omunda. Osegeera. Kyesobola okugamba abantu bajje bagire kibanda. Respect and one love. One love. Yenjajja bbamu team Alien Skin. Ku ground nga mbagambe nti amaanyi mangi nnyo wano wetuli ekintu kitandise. So kulekera omukisa twali abantu abaagala t-shirt bazifune, abaagala ticket bazifune. Ffe tulinde vibe enkya. Vibe enkya egenda kubeera y'amaanyi. Kyoba omanya. Y'amaanyi. Kale ye Embeera. Batukkirize man tubeere ng'ate tukola ki nga tubawa vibe yonna nga wegenda okubanga etambula Abitex wali Uganda Police bamaze okubeera nga ate batuuka ekiddako kwe kubanga batu briefing nga security egenda kubanga etambula etya. Ndabye team Alien Skin amaanyi mangi bannange abaana bano balina vibe. So yonna bye bimu ku biri ku Freedom City nze lujja kyali wamwe mukwano gwammwe ku ground. Njagadde soketoyo ku mbeera eno ate nga wetweteekateeka n'okubaleetera side eri ku cricket oval. We ngamba cricket oval mba ngamba Pallaso. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino Buddo Kisozi ku kyalo kye bayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate we ziri wakuze osobola n'okukolera Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 we ziri essente Mabukasa, Wakiso, Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubuulya essente n'ebisingawo ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babeere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles z'ezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Siding Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pallaso Tiles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain n'ezo eziriko ebifaananyi, sweater
t-shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp n'awayagala okudelivalingira mutegeregana. Teriyo agenda kubeera teriyo kikolwa kya bubbi kigenda kubeera wano. Ekyo mukitegeera. Tewaliwo kikolwa kya bubbi kigenda kubeera n'olw'ensonga security weri. Olabye onyini abaserikale abaliwo leero. Bangi kyokka nga tekivulu tekinabakola ki kutandika kati kuba mwaka faananyi enkyanga kitandisa. Omwana gye yayiseeko mu tawuni fenna ne tugamba bannange. Era ensonga gy'oyogedde ensonga bagimalayo kankusala ekiribi nti Pallaso yageze n'aleeta omunigeria mbwamudoza muyambeko ku kivulu kati omuvubuka omu yekeeka yageze wakiseka ne wakyankalana wonna wonna enguudo ne ziggalwa waawano ku kivulu kino kigenda okuba ku Freedom City tulinayo abantu bana bemmanya abagenda okuyinga aliye ne Sikini champion Gudo Tomudi ne bakibanda abantu bana ne buli muntu agamba jakola ki kyokka eri oli alina baganda be basatu bonna bayimba okitegeera bulungi aina ne bebekula asobola n'okwogera naye nti jangu onnyimbireko najja Pallaso gundi Kenzo niye asobola omugamba nti jangu onnyimbireko najja niye sawa yakakati ate alese n'omunigeria alese upcoming omunigeria yayimba ebintu ebyavaako edda simipampa byavaako dda kididiweeri alese kididiweeri wawulira ebbugu nti waliwo omunigeria wawulira embwe ebbugu mweriri nti waliwo omunigeria abantu babano basobola okuba omuziki ne kumatiza Papa Misaki yakola ekivulu nekijjuza waliko mu Nigeria oba mu Kenya Wininwaji yajjuza Shiba nakola Serena Emnakwezi kati omuntu oli king of the east omuziki ogukubye ennyimba zo nnungi nnyo toyitaga na gama gundi agenda kumperekera gwe kuba posta nga goli ko wekobo oli w'amaanyi okubye ekisajja mbo yagala respect katulabe ekya ensonga zino omukulu w'ekiwatula atera okwogera mu bintu naye nga tannabazivuzi abantu oyo muyimbi omugezi era nasiimi yayogedde yagambye bugambi buli omwagaire gyakola ki kyovula omusajja oyo mwagala ye muyimbi omuki kati ssaawa zino gwe n'ovaayo n'ogamba nti nno bannange mugende ewaani ewa Pallaso obutebe bugenda kubeera bukalu kitegeeza Allen Skin awangudde Pallaso n'abagoberezi be bonna bonna bulijjo abayimbi abamu bapostinga Pallaso naye omwana ejjo bwe yayise mu kibuga ne bakyusa kati bapostinga bombi ono masannyalaze ono alina amasannyalaze Allen Skin n'oba tomwagala nange nali simwagala nikati mpulira gwe nsinga n'okwagala mu Uganda in fact ye muyimbi nnamba emu kati mu Uganda ye muyimbi nnamba emu Allen Skin kijawulikika bubi mu matu g'abayimbi abalala ekirungi okutta amazzi abantu badde bageraga mu gati kujja kutuga Allen Skin ye muyimbi kati essaawa zino nnamba emu gw'otimba abantu ne bajja Freedom City tugambe nti ntono nnyo era newuunya obusiru bwa Abitex salaba nga muntu atategeeraga Abitex lwakuba ti nayogeddeko naye naŋŋamba nti engeri y'ekivulu ekibadde nti kyannaku nnya bonna nga tuwali walala woyinza funa venue zonna zonna ziri booked biki olaba mu Uganda ebisaawe byonna byonna tebinda bakola ki kuggwa nga tewali wayinza teeka venue kitegeeza nti yandikiradde mu mitwalo 2 kudda waggulu kubanga ku ssaawa 6 abantu bajja kuba nti infact bajja kuba wajjuza poliisi ejjo yakubye amasasi mu bawagizi be okubagumbulula teyamwongedde hype era kyekyo kati ne bamusiba essaawa zino era bamwongedde hype kati ate bamukwata omanye asinga okunyiiga ate Pallaso kubanga agamba bayinza okugamba nti nno nze nguliridde bamukwate kati poliisi byekola byonna byonna biringa mu byabufuzi kino kirireetinge ne mu byabufuzi buli bakwata Bobi Wine ettutumu likola ki liwulikika so yandibadde alina bakola ki mpolampola nti genda mugende ne buli kye bamukolera essaawa zino naye abantu bakyalina n'okutya no essaawa kati babagambe ekyekivulu kiyinza obutati basiru tubalazeeko munda nti buli kimu kyawedde dda ebbaluwa ya poliisi olwedde yafuluma dda ebakkiriza okukola ki maaso n'ekivu ogambye obudde buno Allen Skin nebamukwata ani ayimba Allen Skin essaawa zino nibabawo abamubuuza ne tugamba nti ekivulu kigenda mu maaso champion Gudo gyali era wajjula ate ne wa Pallaso ne batagenda omukisa gwe gw'omukisa champion Gudo essaawa zino aliko amawulire mangi nnyo okusinga ate Pallaso tokubye nnyo age mazima andi kati wulira Pallaso yakola ensonga bw'oddira otya omuyimbi ng'okimanyi nti n'omuyimbi munno gwe n'omukuba ng'omwana omukulu gwe n'omukuba ng'ate okimanyi olina ekivulu era ekintu kino kyasinze kukosa Balamu ng'omutegesi era Balamu yafiirawo nnyo alabe nga bakola ki bakolagane mu kaseera katono ako nino kigaana kyasinze kukosa Balamu ekireeta ekyo ebiseera ebisinga nti bano abayimbi abo abamu tebeetegekera bivu
omuyimbi waba teyetegekedde kivulu tamanya bulumi bapromote bwe bayitamu singa Pallaso yetegekere kivulu ekyo tiyandikubye alien skill niyo olw'ensonga nti bamutegekera butegekesi ne ssente olusi baamuwadda yakola byakola ki byayagala ninga kyemukosa paka kati akyejjusa. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyine namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.